General Gregory Mugisha Muntu asimbudde mu district y'Embarara gye yasuze okwolekera Kiruhura okusagula akalolo era ng'asookedde mu tawuni y'Essanga gy'ayaniriziddwa abawagizi be. Bano bamubuulidde ebibasoomooza nga n'abavubuka bamutegeezezza nti yadde baasoma tebalina mirimu basigaliza kulunda nte z'abagagga mu mafaamu ne bamusaba abataasi. Jeno Muntu bw'abadde ayogera nabo abasabye bamulonde asobole okubakulaakulanya n'ekitundu kyabwe. Twaza muyanga kunyebembe tutakakora ebintu eby'omulingo gwo kiryaliwo okukiikiriza ninga okabula okukiikiriza bw'avudde Essanga agenze Rushere nga nayo bamwaniriza mu maanyi n'abasaba bamulonde asobole okutuusa obuweereza gye bali. Bo abalonze Kiruhura balajanidde Jeno Muntu ku bubbi bw'ente obususe nga bagamba nti ababbi bwe bakwatibwa ne batwalibwa ku poliisi bayimbulwa n'asuubiza nti we banaamulonda waakumalawo ekizibu kino. Yoe Kashongi abaayo balajanidde Jeno Muntu ku kizibu ky'amazzi n'amasannyalaze nga nabo bategeezezza nti bw'afuuka pulezidenti byonna ebibanyigiriza wa kubikolako. Nkyo tukwenda kureba ngu fandage yayongerwa ya esente zaba nyingi zarangerwa abantu bashomesebwa kandi zahika omu bicweka byona zikuraba nkahi omu bw'avudde eno agenze mu disitulikiti y'e Kazo nabo n'abakunga okumulonda akole ku nguudo, amalwaliro, amasomero n'ebirala. So nikyo ndikubashabira imwe abantu abakiruhura mushabira hanga ihanga rihinduke omuki ombusinge. Ate James Nathan Nandala Mafaabi olwaleero akalulu akawenjereza mu bitundu okuli Mpigi, Gomba ne Butambala n'akuutira abaayo obutamwerabira ku lunaku olw'okusuula akalolo. Atandikidde mu kabuga k'e Nabyewanga ng'abasanze ku mirimu gyabwe era olumuwulidde ne basembera ne bamubuulira ebibanyiga n'abasaba okumulonda asobole okubigonjoola. Gavumenti erina okukuuma abantu baabwe n'ebintu byabwe. Yenna gye banyagako ebintu bye oba ne babatta kugenda kubaziza ebintu byabwe nabo bafa kugenda kususulibwa. Yeeyongeddeyo eka yabwe naye ng'asanze abantu bamulindiridde n'abasaba obuwagizi. Abategeezezza nti yakira ku balala abeesimbyewo era n'abasaba ku lunaku lw'akalolo bagende bamulonde. Tukisa bitiyo tunoonya kasene katubuula gye tugezaako ogenda okuyiya akawogo ne batugobayo. Agenze mu bitundu ebirala okuli Bukandula ekisangibwa Gomba ng'eno abawagizi be basoose kusikangana bitogi n'abantu abatategeerekese gye bavudde nga bagezaako okulemesa olukuŋŋaana w'abadde alutadde. Embeera oluvannyuma eze mu nteeko era Nandala n'abasaba obuwagizi. Ogenda kusasulwa ssente nga zeekana. Omusomesa w'okuwala asomesa mu Lungereza. Ate ani amusomesa Olungereza? Musomesa wa Lungereza. Tubulawo omusomesa abeera ki? Omusomesa singa wa Lungereza teyaliwo. Olw'okubala teyandiiza Olungereza okusomesa okuwala mu Lungereza. James Magala ne Ernest Chaze be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.